abantu abanaku mulekerawo okutumanyira obadde munaku nganze ewaffe ofunyemu obukadde 5 tolina lukusa lumanyira abanaku kuba ye DNA eyo bwebakebera yensigiko Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha nava namatovu mwasibye mutya basebo ne banyabo twatudde ddanga mutulaba tubaleetedde bipya kanzikirize omukulu wali wakati wano abeeyanjulireko ate era ne Nalongo atubuuzeeko tuli ku mukutu gwaffe ogwa Life Experience Uganda. Yes. Mwebale ku subscribinga yonna gye muli mwebale ku sharinga ku likinga temujjanga okwo muyongere okubanga mu subscribinga naffe tuli beteefuteefu obaweereza. Yeah. kale musibye mutya abatulaba yenze Mukomusajja International Nalongo wo mu Kabira kyogezi wa kitonzi wa Herbal Store wa Uganda. Oyina ekikuluma musajja yakukyawa kiki ekikutawaanya tozaala amagi gali wala togenda mu nsonga enseke zikutawaanya. Herbal Store wayagatta abakugu bonna ne beegattira mu kintu kitya kimu nze kitunzi waabwe gwegenda ku TikTok oteekamu Herbal Store wa Uganda enziku ennuma akola ku nziku akwanukule awo wennyini wooli eddagala bali delivery ng'olikole ki olifune owone enziku sirina maanyi mu toto wanakuba ku simu yange guteeka mu Herbal Store wa Uganda kuliko ennamba yaabwe ne WhatsApp namba era ngenda kuwa gundi yaabwe obere ng'ogiranga kubanga bajja kunzijjako contract bwe bataagula. Nalongo kwegamba waliwo akuddamu buli kirwadde we kasita oteekayo teekamu Herbal Store wa Uganda sirina maanyi mu buliri kiwedde nga bakubuuza obivaamu mangu olwawo okuyunga oba tosobolerako ddala oyungira muli abasajja tebagenda tukutula nedda n'omusajja omunafu alina enfaanana gy'afaananamu envendiirwa Nalongo tokuba musajja atalina kyasobola kulwanirira abasajja omanyi kati nkubuulira omusajja ayeesobola ne bw'aba akunyiizizza olowooza kye yakukoze n'ogamba nedda kanne kanzirigize n'osirika mukwano tumalira okweyogeza ffekka mu mayumba tuwumulirewo olwo otambula weeyogeza omwana yakoze ekintu ekyo obeera mungi walaba oyoza ebintu bw'okuba obuyimba ali mukwataka alindaba tebamanyi kyoliko ogenze ku mulimu tosaagisanga omusajja omulamu ate omusajja abulwa ssente n'abeera mulamu oluboozi olutandikira bakulabirawo ng'oggula edduuka bw'oyimba obuyimba essanyu lyokka era abantu omulaba bayomba abajjudde entalo abasajja baabazira tebalina basajja teri muntu alina musajja mulamu aleppuka na duniya eno ne bw'oba oyomba obeera sekise oseka kubanga buli gwajjukira n'alowooza ku kaseera kalinga omwana akusukuma obugambo abo alatatata n'oga kyekyo kyogamba ne munnaffe yakuddewo YouTube naye talina musajja ate waali omuntu omusajja ali wa international bannange anti eri gyali waliyo enkaayana olowooza omukazi abeera n'omusajja ng'amukubira essimu mu budde afuna obudde obubulirira abalala ku YouTube mbw abasajja abaavu mubatte nga tegwa abaavu bakwebaseeko 16 be baakabala international gogenyini gwe watugambye okubira international mukwano omusajja abeera ku ssimu tulina power bank mu mmotoka ne charger mulimu 3 anti n'obudde obwogera ebyo bato bulina oba olina budde bwa bbaawo kyoyagala otugamba abuulirira ye yennyini bamwe baseeka abaavu bamulese ate bagamba bannaabwe bali oba tayagala bagende mu abanaku mulekerawo okutumanyira obadde munaku nganze ewaffe ofunyemu obukadde 5 tolina lukusa lumanyira abanaku kuba ye DNA eyo bwebakebera yensigiko bulungi nnyo ate gwe oli munaku nnyo gwozimbidde nyoko gwozimbidde kitaawo kitegeeza ate gwe obunaku ekikoliko kye wammwe gwokijjeewo tolina lukusa lumanyira munaku n'ogu manyira munaku n'omu Nalongo ogenda tukutula no mazima nzaga nnyina abangi nsondaba munsi abantu tebakimanyi lwaki njagala nnyo abantu ndi mukazi munaku banzaala bwomu abanzala ne banfaako abayimbi ne bannonda kati oli ne waaba ayimiriza mu motoka yange manager wange alina oyimirira awulire kyagamba awo ka Nalongo credit kati abantu gye bakuwaako
ne message zange z'abantu tebadda ku bantu bonna kubanga ekyo kyendi sina lukusa lumanyira munaku yenna oyo omunaku gwoganya okuyimirira ajja kukeera nga yenna alongo w'enkya kuba tewali ekisuubira nti ekyo nja kibeera kati nze aba banaku ye DNA yange era buli we bansanga banfunirawo tewali abayimiriza yadde obbalemesa okundaba nti ono ayina nti ate ono kubanza ebbanga yonna nali sirina kati maama olw'okuba ofunye gy'oyenze ne mubba ssente z'abalala ojja oti oba oli abasajja b'abantu abawe n'obutwa babatte abawe n'erimba abakole ki era nange Nalongo ndi saidiyo awo ntera okuwakana tukyali awo Nalongo omukyala Shiba Kalungi yaguddewo YouTube atubuulirira abafumbo kirungi okugulawo YouTube nga ye omuyimbi okutubuulirira ffe oba Shiba aludde nga tayogera ng'ali mu lusirika okuva ku ssaga z'omwana mwavayo ne bamuteekako awo ebigambo naye Shiba okubuulirira talina buzibu kirungi nnyo omuntu okwogera ku kintu kye weegomba Nalongo omukyala oyo si mufumbo omusajja we waali naye yatugamba tukome ku kyetulabye yakugambako nti mufumbo yagamba kyetulabye kuba baali bamubuuzaako naga kyetulabye mwe kyemulabye kyemuba mukomako era mwogere kyemulabye toyogera ekirala okumanya ekirala omuntu wadde mbofuna omwana n'azaala ne batamuwasa ekyo nakyo alina okibayigiriza nga gonna ava atannazaala okuzaala tekitegeeza mbu omusajja era bangi abalina abaana b'abasajja nga tamalina gy'abeera kati oyo abaki nakyeyombekedde obaawo nga jesi wazaayire omusajja ng'alina gy'alaga mwali mu transit wazaayire omuntu ateetegese Nalongo njagala okakasa omuntu nze nyanzi era omukyala oyo muyita omufumbo mukola nsobi kubanga waba teyava n'abaga nti bange yono yali nnyonnyonyi ne bagenda ne bakola photoshoot yali photoshoot ebifaananyi byonna n'atulaga omwana tebimufuula bbaawe nenga agenda kubanga ate eri waliyo omukazi tugamba kati agenda nga tetulabye gwe bayita bbaawe anti bw'oba n'omusajja w'abandi amalo gaba matono bw'oba waakamufuna abasajja boogera ebigambo by'obulimba nga baakakufuna n'akulowoozesa nti eri yamutamwa gw'okola ki gwoliko bw'agattagattamu ennyo nga munnaye ensujju tewaliyo ya bbulu nga naawe era bw'otyo ate ozadde n'okuzaala abasajja buli mukazi wa bbeeyi nga tannamwebakako ate twawulira mbu yali mukwano gw'omukyala kati oba olina kunzika nga ogendera mu nkukutu kuba nannyini musajja yaluma ejjiiko nti akamanyiro kakome naye bannange naye ate obuzibu twalwawo ffenna nga twagala kumanya naye abawala ab'Uganda beeyita ab'ebbeeyi mutuswazizza nnyo omuwala ow'ebbeeyi ogenda otya mu nsindikagano yatugabana y'abasajja kuba n'abasajja bali e Kampala temunteekamu ebyo bintu byammwe eyo nga tuvuddeyo era mwanguweeyo kale katuveeyo tulina olutalo wakati wa Shibo yennyini ne manager we eyali tugambe eyali kuba kati si manager olutalo nga lugamba ki omukulu Jeff Chiwa yavuddeyo n'agamba music kakati copyright law omukulembeze w'eggwanga yataddeko omukono etteeka kati lyajjudde era lijjudde era ne Kenzo n'avaayo n'atukakasa mbu copyright law kati teeka lijjudde n'atulaga Kenzo n'asooka asasula ezizabafana n'avaayo n'atulaga n'akuuma akagenda okuba nga kalondoola music oyo mu bifo eby'enjawulo ke bayita Nyange. So Jeff Chiwa olwawulidde endoozi ebyo n'avaayo n'agamba ennyimba zonna eza Shiba ze baali bonna Shiba tazinaako lukusa era n'amuwa kibaluwa kibakuntumye okuva mu balooyazi be nga yeetaagibwa ku commercial court olunaku olw'eggulu lwataalabise Shiba teyalabise olowooza nno bw'otalabikamba omusango ne guvaawo jesi ekisumbuwa abayimbi b'e Uganda n'abantu be mulabaalaba mu mawulire tebamanyi mateeka ate ekiri fane tebalina ba personal lawyers baabwe Shiba yavuddeyo naye n'akola ekiwandiiko ne ba lawyers baaba S&M advocates okubafuna kyangu ne bakukolera kuba lawyer yaba ayagala omulimu oguyimirirewo omusasule wadde olowooza aba ayagala kola ati kati lawyer ye talina buzibu ajja kujja ani agamba nti lawyer afiirwa lawyer tafiirwa eyo ebbaluwa yennyini yasasuddwa ogenda mu kooti ajja kuba asasuddwa bulungi
aba afiiriddwa ki olaba naye ate abaana yabadde n'abamuwolereza nga ba gavumenti kubanga mateeka kibakakatako okuba ne balooya kikulaga ki kyona okufuna balooya ne baanukula balisi kyekizibu wabula ekibuzo kiri nti ani yagula ennyimba anti Shiba agamba ennyimba zize agamba ennyimba zize jeefu kiwa talina buyinza bulemesa Shiba kuyimba kuba mu copyright law bwe tuba tugenze mu mateeka omanyi nina omukisa nyina looya emyaka kati 17 mu copyright law talina buyinza bulemesa performer performinga luyimba lwe yaperforminga mu ddoboozi lye anti ye Shiba Jeff agamba music oli yenna gwe baali ne Shiba anti kati biri bisatu byanjawulo Jeff ayinza okuba yagula ennyimba gwe n'oziperforminga anti Jeff agamba ennyimba zaali ye yazigulanga studio ye yazisasulanga buli kimu anti kati awo ennyimba za Jeff ate Shiba naye agamba bye muyimbi anti kati mu butamanya mu muteeka lya copyright yaba performer Jeff yaba nannyini nnyimba bw'abanga alina obujulizi nga yazigula anti mwe temumanyi mateeka nalongoso abantu bannyonnyole bulungi otugambye Shiba aba just performer kati olaba nze ebigambo by'enjawulo n'enjogera omuntu n'abikoza ku mukutu gwe ng'akola ssente nyina olukusa olumuwaabira mu kooti n'andiyirira kubanza siinaamu producer siinaamu muntu yenna nze neeyogeredde ebigambo byange tegeerekese naye oluyimba producer alulinako percentage eyalukuba mu copyright ebidongo ebirimu bya producer kiyeza naye alinako percentage kola oluyimba bwebanga copyright yayimiriddewo tudde yayimiriddewo era bagambe yatandikiddewo okukola oba ntegeerekese bw'ofumuluka ku producer waliwo yawandiika oluyimba bw'aba teyatunda luyimba na rights ze zonna aba alinako percentage you get my point eyalutambuza otuleta mu studio nga yalusasudde bukolokolo gojja oluproducing yenna nnyini luyimba wabula performer yalufulumya mu ddoboozi lye akkirizibwa odduyimba mpaka lwanaafa kati naye talukkirizibwa kulusolooza kuba si lulwe kati olaba Jeff ye mutuufu bw'abanga nti zesaaliyo nga bafuna nnyo ne Shiba naye yavaayo emabegaawo n'atugambako yakeeranga ku makya n'agenda mu studio tekikufuula nannyini luyimba omuntu bw'obeera mu management obaddemo kakati ba abantu bagamba nze njagala mpuliriza nnyo n'abantu bano kubanga be batuwuliriza era be batulaba bo bagamba Shiba ye performer ye muyimbi era yaleeta ssente era mu right za performer nga Shiba teri alina buyinza mu kooti mulemesa kuperforminga nnyimba ze yaperforminga mu ddoboozi wabula balina obuyinza omulemesa ozisolozaamu ssente abaazigula ebintu bino mbikumenyedde bya biri mu types 3 performer kituufu ya performing era singa Jeff agamba ntaddamu ziyimba aba akuloosinze layini kuba gye eddoboozi eryafulumira mu luyimba sirirye tegeerekese naye ku YouTube Jeff waddembe otwala oluyimba olwo okutwala YouTube Jeff tali mu kuyimba yagamba copyright law mu copyright anti mu copyright Jeff ye mutuufu abali enjagala bakitegeere bulungi Jeff ye mutuufu bw'abanga Jeff ye yaleetanga ennyimba gwe ne bagamba yimba kino oba mwana gwe balagira obuki tekikufuula nannyini kyo olw'okubanga bakulagira okukikola era bavaayo ke mabegaawo ne batugamba n'otugamba okumanya byali birabika bituufu n'atugamba waliwo ennyimba Shiba ze yali ayimbe ng'akyali mu studio n'atamukkiriza zifulumya kubanga zooli nga bw'ogende wa Ninsenuri n'ogula oluyimba $5,000,000 gw'oba olina contract ne Ninsenuri kitegeeza buli nnyimba Shiba ze yayimba bw'aba Jeff si muwandiisi waliwo eyaziyiya eyaziyiya niyamuwa ssente Jeff anti kati okitegedde gwe kyegaba bw'ojjala n'ogula bbiya bw'okiresa n'ava efuuka yiye kati kitegeeza Shiba atuule afune engeri gy'ayogeramu ne Jeff anti kati ekibi kye tulina mu Uganda bannamateeka babuzaabuza anti kati naye yayituukiridde baloyazi be anti bali mu mulimbalimba wanjina wano nalabye nga baloyazi be bamugumizza mu ngeri y'okumulimba era bali mu kuwabya muyimbi buli time gye batwala mu bwesibanga siri serious ensonga zino ziri mu kooti tuddamu naziteesa kuba naffe katumenya mateeka okuziteesaako naye nze amagezi gensobola ow'omuyimbi kuba waggwanga akubire Jeff essimu mu bwangu kubanga situmanyi bakolagana kukomawa
kubanga ekirungi Katonda yali atuyambe tebayawukana genda mu mawulire wempe ennyimba zange ne beerangira ne beekola kino ati bali mugagga musiru goma njefe ebbanga lyamaze nga asirise oba bakkanya mu compensating bwaba shibayagala kutwala fulu gundi yonna obuyinza bwonna ku nnyimba asobola okusasula oli kyeyassaamu bw'aba akkiriziganyiza naye n'asigaza obwannannyini ku biyiiye ku nnyimba ze tegerekese naye nga si maanyi ebinaba byamaanyi waliwo Alani oyo atayogera muganda wa Alani oyo yasiba ntambi ng'ali Canada Alani Chiwa netwewuba ku kooti nga Alani yali abitafutafu ate mbategeeza Alani oyo temuyita emmere nze nno sinyimyangako naye naye okusinziira abantu abaŋŋamba ebimukwatako tayogera era erinnya lya Alani ettuufu bamuyita Shurobert Shua nalongola bakkiriza amaanyi galabika amangi anti gwotyanga nnyo omuntu atayogera nojja ne weejajjalika n'asirika manya kyaba pulaninga kisinga okujajjalikako by the way nalonga tuvuddeyo ebyo naye nga temuwa by'omuyimbi ennyimba Jeff ajazitwala bakolagani mu ngeri nnyangu kubanga era baakolaganako ekyabakolaganya ogwasooka kibaddiŋŋanye basobole okuba nga bafunamu kintu nalongo bakyasobola okuddiŋŋana kisoboka tumanyi kyebaaba ffe situmanyi ki ekibagaana business wise tetugambye friendship ate era tebitukwatako kituufu nnyo olina bakiganye beba n'abamanyi anyway nga tuvuddeyo nalongo waliwo olutalo lwabadde ku social media olwabadde terwabaddewo weeruli ne kaakati lukyaliwo lw'amaanyi twabadde ku live emu ng'omukulu Gravity Omutuju awanda muliro abanja omukulu Big Size Bebe Cool akasente ke yakolera mu campaign era wavuddeyo ko n'abayimbi abanalabyeko bayimbi bangi by the way abavuddeyo mbute basasulwa ku nsonga eyo nga gwe nalongo oli mu bintu ebyo oli mu sekita eyo bandi bangiza Bebe Cool oba bandi bangiza gye bakolera ani kati nze nabiwadde obudde nga mbiwuliriza lwakuba Saalongo wange yanyiizeemu nnyo Gravity amazima mu kampeyini za NRM Gravity emuyimbi yaliyo w'amaanyi yakuba era ye yasinga osanyusa abantu mu kampeyini za muzeeyi naye ekibuuzo kiri nti contract yali agendayo yagikola naani agamba Rasta kitegeeza gwaba abanja gwewiddeko NRM awo abanja Rasta okitegedde kati era naye abantu abamu nga bagamba nti twawulidde nti gavumenti yakuwaayo ssente gavumenti yaddembe okumpaayo ssente singa mba nyina kyenjirimbye naye bw'eba empeera contract gye nnyina nze naawe mmala gitwala neekusasulira ebbanja lyange era ne contract gye nkubangizaako neegisigaza kitegeeza bw'eba tegisigazza ne bwe mpa akawumbi gwe mba nkyakubanja yali statement ya Gravity gye yakoze mbo yakubira Rasta nga wali balina gye baali side oba yaawa nasinkana His Excellency the President of Uganda n'abaako akasente ke yafunayo n'akubira Rasta n'amugamba nfunyeyo akasente mbu Rasta kwe yava kubanza nawudde nti kusaasira yakubidde Gravity n'amugamba nti Rasta agambye wafunyeyo sente bagenda kukola ki nawudde Gravity yabyogera nze namulaba okuva nga yakajja Gravity talimba era nze nzikiriza nti ensi ekyuka Gravity oyo yakula si gwe wali omanyire tonogenda ng'oseka Gravity mumanyi nga tannayimba Gravity oyo bw'olaba nga ayogera ekintu aba asobola okukiddamu ba waliwo abantu oba tebaliiwo Gravity talimba alinga mafia boss kati Gravity oyo bwe bamugambye nti tebajja kusasula najjukira show ze yayimba oba zaalinga 500 kubanga jadde aziina ku luki kati obusungu yayolesezza bungi lwa nsonga yakula nnyo naye nze kyensobola okusaba gavumenti mwenna abayimbi mwabalaba mu campaign mukwate ssente muziwe Bebe Cool kubanga agava mu kubugalaga nti Rasta tannafuna ssente twalina oluvubumu olwali lwafulumye nga bagamba batugamba mbu ssente zakufuluma nga kulayira kuwe kati Rasta baba tannafuna ssente kitegeeza abamubanja aba alina osinga enju oba aba alina osinga ku byobugagga bye kuba ssente ze twogerako nnyingi asasula amabanja ate abayimbi bonna baaliyo bangi bwaba Gravity abanja obukadde 4 kitegeeza bwe kaba kawumbi we wasigaddewo 6 kitegeeza akawumbi kamu abayimbi bana bandikakola ki bandikatwa naye omanyi baaliyo bameka bangi otegedde kyenkulaga kitegeeza Rasta yayimirizaawo omulimu mu kwagalisa banne bayimbe kuba abayimbi baali bagobeddwa mu kampeyini ng'era ekintu kifulumye nti buli muyimbi ayimbire mu lijoni ye
nga mwami Kenzo kyatembeeya ye kati ye Bebe n'agamba nedda tulina abayimbi ababereddewo NRM ekyo ekikola lwa mutima muki era n'akola nabo contract ye nabuddeko n'omulala agamba mbo tasobola kumuwaabira asobola kubanga contract eriko Moses Sali Rasta kitegeeza asobola omuwaabira naye mu ngeri y'okuba nti tebakwataganye buki bulungi abaamu banja mu mateeka kubanga contract agirina naye naye lwakuba nti gwabanja tannasasulwa naye amukole ki amusasula ate nalabe n'aba waggumiza abo tetuboogerako tebalina nga ggumiza agamba alina okusasula nyina omubangizaako yewa importance levo ya Bebe Cool noyo w'amaanyi naye ate nina omuntu gwe nayagadde mu nsonga eyo true leader yavuddeyo najja n'agamba gwe simanyi akinani mulekezi n'ensonga z'abanene nawuliddeko n'abaana simanyi abamawulire simanyi bwera nga tebannabakola kyogamba Bebe Cool ali ku leve eyo egaana osasula munnamawulire omunaku ate nga mbubeba nalongoludde mu ndongo si bwe kiri wali owuliddeko Bebe Cool mu bintu ebyo ebyokugaana okusasula tekiriiyo era nange nyinamu anti Bebe alina ne protocol kwatambulira mu bulamu bwe naye nsaba gavumenti eno esasule Bebe Cool kuba erinnya lya Bebe Cool yali saddaka y'okusasula NRM nga waakabi si bana bagira NRM nga bamaze kugwa n'awagira NRM nga w'amaanyi mpaka tudde kitegeeza efuti gyateekamu nnyingi bw'aba olwaleero ate abantu ababanja banyiigira ye bajja mugamba ebigambo ebitanyuma kuwulira kubanga nabo balina obulumi bwabwe baagala ki baagala ssente naye ate nga kitegeeza NRM yemuviiriddeko okumugamba ebigambo ebitanyuma olw'okuwaawo muwaaki ebirala byonna toyagala kuntwala eno toyagala kukola booti tebinkwatako wabula nsaba kimu gavumenti ewe Bebe Cool ki ate nga nalonge banga nange yansuubiza nsonga njagala bamusasule bangula sita nange yaŋŋamba okunkwatako mu ngalo ffe bannamawulire abasigala tukolera e Kampala nga situgenze musijjoshi tetwagamba yatugamba era twogera naye bulungi kusimu n'atugamba kati musajja wattu abantu linga 100 anaatuwaaki bannaye tubeegayiridde muwe Bebe Cool ssente asobola okutukwatako muki kubanga layini nnene nalabye layini nnene ate temusanga ne Gravity oyo mutujjunga erinnya lye Gravity ajja kugenda atula ekiwatule mulya naye mbadde njagala bati asooke yekkakkanye ani kati obuzibu obwazze waliwo ab'ebigambo wakati baneno propaganda aba wakati awo oyo muzibu nnyo nalo ng'ataali topa olaba nze mpagira fangoni kale alien yalaba nti bino biri baawo awo kuva ku fangoni sisobola bano bakimanyi ku fangoni busibu n'atuula ewuwe n'asirika omanyi ye ebijanjala birabako amasavu alina omutima mugagga ne bw'aba anona akawumbi n'alaba nga kagenda mutyoboozesa omumalako eddembe lye addayo n'anywa amazzi naye nga tatyoboddwa era namulabyeko ng'ayogera n'agamba nze ensonga ezo byange bijja kuba bitono wamaffe tubatadde naye gavumenti mwanguyeeko Bebe Cool gwe musuulayo munene gwe mulina owamu waddala mu NRM ate nga kuvadde wano balina kimanya mwanguwe mumuwe ssente yamaani asasula abamukola ki abamubanja kati mwagala Bebe Cool atunda ebintu bye aliwo amabanja nga ate abayimbi basanyusa muzeeyi nedda baweeyo ssente Bebe Cool tumuwulira musajja musasuzi era nange bamuwerako nange ninga akwata ne kuzize akwata ne kuzize n'agaba nyina mikwano gyange bangi nnyo ababadde ne Bebe ate nze nno namusanga mu State House tera story lwakuba kale yakeera kuwasa nze nandinobye nawe ng'oyagala kukola otya omanyi Bebe Cool bwawunya awunya bulungi naye lwakubeera kale nanyiigamu muwanvu nnyo ate oli mukyala mumpi Bebe Cool yandabisa nnyo nti ndi mumpi nnyo saakyagala musajja muwanvu alabika bulungi yenna mugimu nagenda okugezaako muwahaaga nga nyosooka ninnye mu katebe alina enjogera eno gyayogera naye ng'empunya yokka gyawunyaawo ng'oyinza okulowooza kyekimu ku byokulya ebigenda okulibwa mu State House alina enjogera gyayogera nze yokka gyenjagala ng'alina ennyirira gyanyiriramu Bebe Cool ono oba yafuna ka anti-aging serum akozesa akahabo n'alaba bansiba awaaye mwana oyo singa tekyali kubanga mamizu nandibadde tuteesa mamizu nemukwanga mu ssaalo bafaafagana naye nagenda okulaba nga omukulu mukoma wano nti kirowoozo kyange nenkisazaamu n'okijjayo ngamba ekijja kukola
nenga bambe muwera sita sente ezajagala nnyo bebekulu kituufu nnyo olwalegase lyazimbye emyaka 4 si mitono n'abeerawo abantu bayimba oluyimba lumu ne bafa naye omusuubire n'obubaka kandi ate Gravity wange Saalongo wange oli bba wange njagala omusuubire n'obubaka sirinawo obubaka wabula gavumenti yerese ebizibu singa bamuwa sente ze kyogamba singa bayimba yandigenza okuyimba naye ate bakyanderstanding ekintu kino baba bakinnyonnyola nti sente zifuluma Museveni amaze kulayira anti kati bano abazunze ebigambo mbabugamba tebatabula Gravity kubanga Saalongo wange ffe tukuze tukimanya alina wayemu n'ekitundu tera takimanyi nti wayaza Gravity zisipaakinga mangu baza mu bayimbi ab'ekibuli mwe Gravity mwali tomwemolirako otono tomuyite emmere tomusinikirako amanyi kubanga bw'olaba engeri gye yabanjizza era Gravity oyo alina kubeera mukwano gwa Alien kubanga Alien oyo yava mu kibuli n'afuna ekintu kiri awo tekirina linnya Alien ne bwoba olya naye ku sowaani ng'omumanyira nga abadde agikuwa emmere nga mugirya mwenna ng'okozaamu bw'akoza akeera nagambirawo ssebo byokola talina nkwe teyeekwenyakwenya byokola ssebo mukulu soko batumiddeko abantu b'embala mwe muyina omukulu kabaka wa Fangoni King of the Lion ali awo mbalala olunaku olwadde lwero luno leero era njagala mubeere kayimba nti Yesu yazadde yakyadde eno mumukwate bulungi tumwagala mulamu naye bagambe neno baginoonyeeko eno gye yakubye ate enkambwe nkambwe nnyo yamaze n'ava yagamba okuyimba yakusitopinze anti yeyeekola waddembe okweyimiriza waddembe okwesimbula temumanyi magezi naye Katonda wandinyambe n'ompa obwongo ng'obwa Alien nange eggwanga lino nandirisobodde n'olwensonga ezo musibe bulungi mweraba